munda mu nnyonyi mu mwennyini abasaabaze bonna baali bamegeredde nga basanyufu nnyo, emboozi nga zigudde amakerenda era nga n'obulali bayisa kuli. Wakati mu bbugumu ly'olugendo eryo abasaabaze ate mwe baategerezebwa nga bwe baali bagenda okukka n'okubudamako wansi balinde obudde bw'ensozi ziri zirwenzooli ate bumale okweyererako nga tebannazeetantala. Awo bonna baalinga be bayiridde olwendo lw'amazzi. Era ku kisaawe ky'ennyonyi e Kaseese we baabudama baasulawo ekiro kimu kyokka kiti ne balyoka batandika okupikiriza abagoba b'ennyonyi yaabwe bagiseemu omuliro olugendo lukwajje buto. Abagoba baakandako ennyonnyolako nga balinga abafuuwa omukka mu kisero. Balwaddaaki baabo ennyonyi bagisizaamu omuliro n'abasaabaze bagyesoze ne byolera. Bukenya eyagiri mu mitambo yagitumbiza fuuti 1,000 n'eryoka ewenyuka ng'eyolekedde ensozi ziri zigambalagala. Okuviira ddala ku kikolo okutuukira ddala ku bugulumivu awo nga bwa fuuti 1,013, ensozi ezo zaaliko agaaziyazi agaatutunukanga okuva mu lukuusi lw'ettaka ng'olw'ekiswa. Kakati nate okuva awo okutuukira ddala ku ntikko, ensozi ezo zaali ziwembereddwa entuumu n'entuumu z'omuzira ogwali gukutte agatole.